Mukama yeebazibwe bassebo ne bannyabo mbalamusizzaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Neebazizza nnyo Katonda okumpa omukisa nate okwogera gy'oli mu pulogulaamu eno Church Before Church olunaku lwa Sunday ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa 12 omwaka gwa Mukama waffe 2024. Ntuuse mikwano gyange nze mukwano gwo John the Preacher. Nsaba tugenda kwogera ku kigambo kya Katonda era nga twogera ku mutwe ogugamba nti okukula oba obukulu bw'omwoyo. Bassebo ne bannyabo abampuliriza naawe andaba buli muntu gy'osinzira okundaba, bwe twalokoka oba bwe walokoka wazaalibwa omulundi ogwokubiri. Wazaalibwa omulundi ogwokubiri nga Bayibuli bweyogera mu Yokaana essula 3 olunyiriri olwokusatu nti bw'oba nga tozaaliddwa mulundi gwa kubiri toyinza kusikira bwakabaka bwa Katonda. Yokaana ekisooka essula ey'okutaano n'olunyiriri olusooka Bayibuli egamba nti bonna abakkiriza Kristo Yesu baazaalibwa Katonda. Bayibuli n'etuleka mu bbanga n'etugamba mu kitabo ky'Abaebbulaniya essula ey'e12 n'olunyiriri olw'omwenda. Bayibuli n'egamba nti nga bwe tulina bakitaffe ab'omubiri abatukangavvula olw'okwegasa, Katonda ye talisingawo nnyo oyo kitaawe w'emyoyo, kati Katonda waffe azaala myoyo gyaffe. Naye nga bwe kimanyiddwa era nga bwe kirambikiddwa bulungi nti buli muzadde yandyagadde okulaba ng'omwana we akula. Tewali muzadde yenna ayagala kulaba ng'omwana we takula. Buli muntu yenna ayagala kulaba ng'omwana we akula atuuke ku kigera eky'obukulu. Kuba mwakafaananyi singa wazaalibwa n'okula n'otuuka ku myaka egyo gy'olina nga maama we akyakuweeka ku mugongo, nga maama we akyakusitula, nga maama we akyakugottera emmere, nga maama we akyakuliisa, tolaba nti wandibaddewo ekizibu kinene nnyo. Kati buli muzadde yenna oba wa mubiri oba wa mwoyo ayagala nnyo okulaba nga omwana we yeeyongera. Bwe kityo ne Katonda. Ne Katonda bw'ayagala bw'atyo. Bwe tuba nga tumaze okuzaalibwa tweweeyo tukule. Katonda ayagala nnyo tukule. Kati twagala kwogera ku bukulu buno bassebo ne bannyabo obw'omwoyo. Mukama yeebazibwe. Yeebazibwe nnyo bassebo ne bannyabo. Era y'ensonga lwaki kubanga Katonda ayagala tukule, y'ensonga lwaki atuteerawo abaweereza, atuteerawo abatuliisa, kubanga mujjukire bassebo ne bannyabo ne bw'aba mwana mu mubiri tasobola kukula bw'aba nga talidde. Omwana nga yakazaalibwa yeetaaga omuntu amulabirira, yeetaaga omuntu amuliisa, yeetaaga omuntu amukolako keya. Kyova olaba maama bayonsa abaana, bw'aba amuyonsa n'amwetegereza, n'amutunuulira, n'atunuulira obugere bwe, n'amwekebejja. Ekyo kye bayita okuyonsa. Naffe bwe tuzaalibwa, bwe tuyingira mu kanisa, Katonda atuteerawo abantu abagenda okutulabirira, okutuliisa. Lwaki balina otuliisa? Kubanga tuteekeddwa okukula. Yeremiya essula ey'okusatu olunyiriri olw'15 Bayibuli egamba bw'eti. Yeremiya essula ya kusatu olunyiriri olw'15 Bayibuli egamba nti era ndibawa abasumba ng'omutima gwange bwe guliba. Ng'omutima gwange bwe guli, abalibaliisa n'okumanya n'okutegeera. Katonda atuteeka wansi w'abasajja n'abakazi abo nga ekigendererwa kye ekikulu lwaki wooli awo. Katonda ayagala okule. Katonda ayagala oveemu naggwano. Katonda ayagala ofuuke omuntu ow'enjawulo. Katonda ayagala ofuuke omuntu ow'ekitiibwa. Katonda ayagala ofuuke omuweereza atagambikako nga Katonda akwefuulidde omuntu atali wa bulijjo. Bassebo ne bannyabo, eyo y'ensonga lwaki oli mu kanisa eyo. Toliiwo bubeezi kusitula butebe. Toliiwo bubeezi kukuba nduulu nga bakugambye nti ogenda kugula motoka. Nedda, w'oli awo okukula. Katonda akututte awo olye, okule, obeere wa mugaso mu bwakabaka bwa Katonda. Mukama yeebazibwe.
Ekkanisa erimu abantu babika bisatu oba ba mirundi manya babika bibiri. Ekkanisa erimu abantu ba mirundi ebiri. Erimu abato ne baamu n'abakulu. Ekkanisa yonna gyeva ne gyekoma, kubanga mujjukire nti ekkanisa oba ekkuŋŋaaniro eryo ly'olimu ŋŋamba gwe omwana wa Katonda yalokoka, waliwo abalokoka ne bajja, abo abajja bayibuli ebayita bato, abaakajja bakyuke, bayibuli bwetyo bwe bayita. Kati abo babeera bato. Ne wabaawo n'abantu abakuze mu mwoyo, naye okukula kuno okw'omwoyo bassebo ne bannyabo tekusinziira ku myaka emeka gy'omaze ng'osabira mu kanisa, naye kusinziira ku kwewaayo kwe weewaddeyo n'emmere gy'oliisibwa yeekuyamba okukula. Njogera ku mmere ey'omwoyo nga kye kigambo kya Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, abaana abato mu kanisa banywa amata. Abato mu kanisa ng'era abato eno mu mubiri we banywa amata, n'abato mu kanisa bayibuli eboogerako nga banywa amata. Ate bo abakulu bakola ki? Abakulu balya mmere enkalubu. W'oyawulira omuto n'omukulu nti omuto anywa amata ate omukulu n'alya emmere enkalubu. Ng'era bw'okimanyi naawe, akaana kaako akato ke mwakazaala, ako akaakatandika okwogera, toyinza kkawa mpengeri, toyinza kkawa balugu, tosobola kkawa kyetutumula, tosobola kkawa mmere yeekaluba, era okafunira emmere eŋŋonvu. Bwe kaba katandise okulya n'okagoteragottera n'okawa kasobole okugirya, kubanga gye kasobola. N'eno mu mwoyo, n'eno mu kanisa, bassebo ne bannyabo, tuyinayo abaana abato abakyetaaga emmere ey'okugottagotta. Naye ate kibi nnyo okubalemeza ku mmere eyo y'emu n'oba nga osigadde obagottera ebbanga lyonna. Ekyo kya mutawaana, kubanga tekibayamba kukula. Mujjukire bassebo ne bannyabo, oli ku Voice of the Gospel, twogera ku bukulu obw'omwoyo. Bebulaniya essuula ey'okumeka? Essuula ey'okutaano. Bebulaniya essuula 5, njagala tusome ffenna okuva ku lunyiriro lw'12. Bayibuli egamba etya? Bikula nange, njagala obikule nange. Muna church before church oteekwa okuba omuntu ayagala okubikula bayibuli. Toganyanga muntu kubanga akusomera bayibuli nga gwe teweesomera. Bayibuli egamba bweti, kubanga kibagwanira okubeeranga abayigirizwa olw'ebiro ebyayita. Mwetaaga nate omuntu okubayigiriza ebisookerwako eby'olubereberye eby'ekigambo kya Katonda. Era mufuuse abeetaaga amata so si mmere enkalubu, kubanga buli anywa amata nga tannamanya kigambo kya butukuvu, kubanga mwana muto. Omuto eno anywa mata, naye emmere enkalubu y'abakulu abalina amagezi, abaayigirizibwa olw'okugakoza okwawulanga obulungi n'obubi. Bassebo ne bannyabo, bwe tumala okukula, bw'otandika okukula, batandika okuwa emmere enkalubu, otandika okukitegeera nti omuzimu bwe gunnumba ekiro, siteekeddwa kuba ssimu ya musumba, nteekeddwa nange kuba n'amaanyi n'obusobozi okusaba n'okugoba dayimooni. Olwo otandise okukula. Mukama yeebazibwe nnyo. Batandika okukulaga nti newankubadde oli mukwano gwa Yesu, osobola okuba mukwano gwa Yesu nga bwe tulaba Laazaalo. Laazaalo yali mukwano gwa Yesu, Maliza yali mukwano gwa Yesu, ne Mariyamu Magadaleena baali mu famire emu. Mariyamu Magadaleena ono ye mukyala yakwata amafuta ag'omuwendo n'agayiwa ku bigere bya Yesu n'agattaanya n'enviiri ze. Omusajja omu ku bayigirizwa ba Yesu gwe bayita Yuda Isikaliyooti n'alyoka amugamba nti Mukama waffe Yesu, singa amafuta gano ekifo ky'ogakwira ku bigere tugatunze ne tugagabira abaavu, ekitegeeza tegaali ga layisi. Naye olunaku lwakya ne balwaza mwannyinaabwe Laazaalo, ne batumira Yesu mukwano gwabwe ajja amuwonye, n'atajja. Omusajja n'amalayo ennaku, Laazaalo n'afa, ne batuuka okumuziika, Yesu n'atajja kuziika. Yajja wayise ennaku 4 n'atuuka. Singa wali gwe wandikoze eki? Omutaawo yandibadde ne mu kkanisa ya Yesu takomawo, yandibadde tayagala na kumutunulako, wabadde ludda nga mwannyinaffe afa. Ekitegeeza temulina na kwagala, nalwala ne mutannambula, nakola bwe nti, bwe nafiirwa temwajja, sikyakomawo mu kkanisa yammwe. Oyo ye muto. Naye omukulu oba oliawo ng'akomyewo azze, kubanga omukulu ategeererawo nti oba oliawo tebaasobola.
oba waliwo ebintu ebigenda maaso ebirala. Mukama yeebazibwe nnyo. Kati Yesu newankubadde ng'oli mukwano gwe obukulu bukulaga nti era osobola okufuna emitawaana. Kiki kye mbadde nzijawaawo nti bwe tuba abato tulowooza nti olw'okuba nalokoka siteekeddwa kuba na bizibu. Ne bwe nfuna ebbanja ne bammanja ne bangoba mu nnyumba ekyo kyokka kimmala okugwa. Ne bwe ndwawo okuwasa oba okufumbirwa ekyo kyokka kimmala okugwa. Naye obukulu omuntu amaze okukula emmere gye bayita emmere ekaluba kwe kutegeera nti newankubadde ndi mulokole newankubadde Yesu mukwano gwange nsobola okulwaza Laazaalo n'anfaako. Ekyo ndowooza okitegedde. Tugenze mu maaso. Kati wano Bayibuli etulaze abantu ab'emirundi ebiri. Etulaze abakyanywa amata n'etulaga n'abakola ki n'abalya emmere ekaluba. Naye njagala kutegeeza Katonda akwagaza kubeera mukulu. Obulokozi nga bunaakunyumira oteekwa okuva mu lufulube lw'abato. Oteekwa okufuluma kakeegi k'abato oyingire eno mu bakulu olyoke onyumirwe obulokozi. Ekintu kijje kikutomere kikusange nga wazimba ku lwazi nga tonyeenyezeka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kati nina ebibuuzo bino wammanga. Ekibuuzo ekisooka, emyaka gy'omaze mu kanisa okyayaayaanira amata oba olya mmere ekaluba? Omaze emyaka mu kanisa, walokoka emyaka giyise, naye emizimu gikyajja ekiro ne gikutuga n'oloota ekirooto n'okubira omusumba essimu ssaawa 8 gwa kiro. Emyaka gy'omaze mu kyaki okyayaayaanira naawe okyali muto ddala. Ekibuuzo ekyokubiri, oyinza otya okumanya nti okyali muto? Kiki ekiyinza okutegeeza nti okyali muto? Bakolinso ekisooka essuula ey'okumeka essuula ey'okusatu. Bakolinso ekisooka essuula ey'okusatu. Anukule ekibuuzo ekyo. Kigamba Bayibuli egamba bweti, nange abooluganda saayinza kwogera nammwe ng'ab'omwoyo naye ng'ab'omubiri, ng'abaana abawere mu Kristo. Nabanywesa mata so si mmere, kubanga mwali temunnagiyinza, neera ne kaakano temunnagiyinza, kubanga mukyali ba mubiri. Kubanga mummwe nga mwe mukyalimu obujja n'okuyomba temuli ba mubiri era temutambula ng'abantu obuntu. Pawulo yeebuuza eri Abakolinso bano n'abagamba nti bwe najja gye muli luli saasobola kwogera nammwe nga ba mwoyo, kubanga nakizuula nti mwali mukyali baana bato. Kati otegeera otya nti okyali mwana muto? Kwe kuwulira mu ggwe ng'okyayaayaana bwe babuulira enjiri ey'obutuukirivu, bwe babuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda, owulira ovaawo ng'ekusaze. Naye oyagala boogere ku mmotoka, oyagala bakugambe nga bw'ogenda okuzimba ennyumba, oyagala bakugambe nga bw'ogenda okufumbirwa, oyagala bakubuulire ebisanyusa omubiri gwo. Omusumba ajje ku kituuti alyoke ayimirire akunyumize engeri gy'akiisinzeemu mukyala we. Awo enduulu ogenda kukuba n'entebe owanike. N'entebe ogenda kuwanika kubanga bambi okyayagala eby'omubiri. Oyagala omusumba ajje bw'atuuka ku kituuti alyoke ayite mukyala we, alyoke amukiisingira awo, balyoke beekwatira awo. Amala eddakiika 30 ayogera mukyala we engeri gy'amufumbiramu emmere. Ogenda okuvaawo nga ogamba bane omusajja oli abuulira era ne ku Sande ngenda kukeera. Naye abakuze ayinza n'okukwata Bayibuli n'afuluma, kubanga yazze ayagala kulya. Ayagala kulya ekyamuleese, yaleese essowaani ye, ayagala kulya kigambo kya Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo. Kaakati bassebo ne bannyabo, njagala mumpulirize bulungi. Mpuliriza bulungi. Njagala kubuuzayo ekibuuzo ekyokusatu. Gy'okuŋŋaanira eyo gy'ogenda kaakati amakya ga leero. Omaze okupaakinga bbaaga y'ogenda, omaze okuteeka amafuta mu mmotoka y'ogenda,
njagala kubuuzaayo akabuuzo katono okanziremu. Gy'okuŋŋaanira mukyali ekigambo kya Katonda ye abaffe kale obanga mukyanywa mata g'amata mukyagafuna. Nyanukula kubanga Bayibuli egamba wano mu kitabo ky'okukungubaga katutuukeyo ku lunyiriri luno. Kukungubaga essula ey'okuna olunyiriri olwokusatu. Okukungubaga kuli wano nga ku Yeremiya saidi wano. Kantuukewo mangu kukungubaga essula 4 olunyiriri lwakusatu n'olwokuna nga wakava ku Yeremiya wano mu nsonyiwe. Bayibuli egamba bweti okukungubaga essula ey'okuna olunyiriri olwokusatu. Bino bye bimu ku bitabo ebitatera na kusomebwa naye birimu message. Bayibuli egamba bweti era n'emisege gijjayo amabeere giyonsa abaana baagyo. Omuwala w'abantu bange afuuse mukambwe nga bammaaya mu ddungu. Olulimi lw'omwana ayonka lwegasse n'ekibuno kye olw'ennyonta. Abaana abato basaba emmere so tewali agibabegera. Eriyo abantu nga mwakomadde okulya mwakomadda nga mmwe bwe mutuuka eyo babanyumiza mboozi ne babazza mu bivumo. Kaakati oli awo omwoyo gwo gwakoggakoggana. Bayibuli egambye nti ekibuno kyegatta n'olulimi olw'ennyonta. Temufuna kutuzi twakunywa. Njogera bya mwoyo nno bwe batakunywesa soda ne baga nti kyeŋŋamba. Temufuna kutuzi twakunywa. Temufuna kamere wadde. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egambye nti omuwala w'abantu bange mukambwe buzibu. Yakambuwala takyagaba mmere. Takyagaba mmere. Abantu abatuula wansi we tebakyafuna kamere kakulya. Tebakyafuna bambi. Ennyonta n'enjala ebali bubi. Naye gwe nkubuuza muganda nge gwampuliriza. Ewammwe kiri kitya? Bayibuli eyogedde ku muwala ono wa Sayuuni. Bayibuli neega nti ebibe bijjayo amabeere gaabyo ne biyonsa. Ebibe y'ensi. Ensi eyonsa abaana baayo. Ensi ewa abaana baayo emmere gye baagala okulya. Ensi ebawa. Kubanga mujjukire ensi egaba birala. Naffe eno mu kanisa tusuubirwa kulya mmere endala nga kye kigambo kya Katonda. Wasemba ddi okulya mu kanisa ewammwe? Maliriza bwe nti njagala kutegeeza gwampuliriza. Kyawa obuto oyaayaanira okukula kubanga obuto bw'omwoyo bubonyaabonya. Obuto bw'omwoyo butawaanya. Obuto bw'omwoyo bubonyaabonya nnyo. Bayibuli esomesa mu kitabo ky'Abagalatiya essula ey'okuna okuva ku lunyiriri olusooka n'olwokubiri ebyawandiikibwa bigamba nti omusika newankubadde nga yannyini byonna naye kubanga akyali muto tayina njawulo na muddu mu kubanga abeera wansi w'obufuge okutuusa lwakula. Bassebo ne bannyabo okutuusa ng'osazzeewo okukula okulya ekigambo kya Katonda ekikukuza okutuusa ng'osazzeewo okuba omukulu mu mwoyo. Okyatawaana nnyo. Bakyakuliisa nnyo ebitaliika. Bakyakusiiga nnyo amafuta e Kampala mukadde. Bakyakuweesaayo ssente mu bibbo ng'awe ebigali. Bakyakukolako effujjo lingi kubanga wagaana okula. Leero nkusabidde Katonda akuyamba okule. Bayibuli neeyogera mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka essula y'e13 olunyiriri lw'11. Bayibuli neega nti bwe nali omuto, Pawulo yayogera, nalowooza ng'omuto, nakola ng'omuto, naye bwe nakula ne ndeka eby'obuto ne ntandika okulowooza mu ngeri ya kisajja kikulu. Abato bw'abeera awo n'alaba emmotoka y'agamba nti eyo yange. Kati gwe bakukuumirawo mu buto kubanga baagala oleme kubaako ky'otegeera basigale nga bakufugiraawo. Osigale nga tosobola kwesabira nga olina kunoonya musumba akusabire. Okusabira si kibi naye kiriko ekkomo. Waliwo w'otuuka nga naawe oteekwa okuyimirira.
nga bwe kuba kusaba n'okusiiba oteekwa okuyingirako mu kusiiba naye si kukuumira awo buli kiseera n'okuba akasimu ne balyoka bakugamba okulaba nabbi 200 naawe n'osasula. Ekyo kye kyatujja mu ddiini kubanga eddiini zaabanga tusabire nsabira ne tusalawo ne tulokoka. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu nsabye Katonda akumpeera omukisa. Nkusabidde omwezi guno mu linnya lya Mukama waffe Yesu ekisa kya Katonda kikugweko ove mu buto oyingire obukulu, obeere musajja mukulu, obeere mukazi mukulu, obeere w'amaanyi mu Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ogolokoke weekunkumuleko enfuufu okyawe obuto oyingire mu bukulu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bw'obanga gye oli eyo ng'ogamba nti nze sibadde na mulokole naye engoberera pulogulaamu ze era nzaagala nnyo ng'ogamba njagala kulokoka, ddamu ebigambo bino wamu nange gamba nti ayi Yesu nkwebazizza nnyo olw'omukisa gw'ompadde okuwulira ekigambo kyo. Olwaleero nsazeewo okulokoka, nzikiriza n'omutima gwange, njatula n'akamwa kange ndokose. Sonyiwa ebibi byange byonna bye mbadde nkola ne bye bankolera. Osangule amannya gange mu kitabo eky'okufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Weebale Yesu okunjagala n'ondokola. Amiina. Gwazeemu ebigambo ebyo olokose, noonye ekkanisa y'abalokole ogendeyo osabe, oba oyinza otukubirako ku 0702 14 39 65 mu linnya lya Mukama. Enamba y'emu gikozese okuwagira obuweereza buno ogenda mu maaso. Tukyalina bingi bye twetaaga ng'obuweereza naye Mukama akumpeera omukisa.